naye bazalinge mwabasinga ku comment section yonna muje for the visa banayo mwabasinga obadde katukulenga wa mutwalo because mwenenge gye muvuga mu ka comment section nawo nekulanga nange yeah you know you guys so banaye thank you very much data mwongera ogulanga munda mwebale konjagala munda bandowooza Neba haters nga sikyabawuliza badale kyekyafuuka watwale kiki sikyaliko omutindo naguvaako kiki neba haters mulina n'okumbeerako kapito yagwawo oba twongeremu manyi munaye abajjonkezi nammwe bonna winengejje mukoleramu olunaku nengamba waayi kandi kapiira ako ekinenge sooka olindeko neerabidde nenga lwaki temumpa kasete nga bwe munzijonkera sasula nga bw'ojjonkere naye nga munnange Mulenzi oyo Biaca kinkwasa ennaku kugamba mbu mwana mulenzi oyo Biaca kubanga bayawukana ne Henry Mwanje takyalina Henry Mwanje nero mulala takyakola challenge za Henry Mwanje tebakyatambula bonna bayawukana Henry Mwanje yamuleeta neera namuprotectinga na kwegamba yakola kyamaanyi nnyo okumwanjula eri abantu omulenzi ono abeva maki gw'olaba ng'omuwala olaba ebyayambadde byabawala obutiiti mwe buli mu kiwato naye nga mwana wa bulenzi abasinga bamwogeredde nti gwe kyaka ogenda beera musiyazi oli mwana muto wandikize n'okyusaamu ebyo tebimulya ebyokusoma nasemba olaba interview gye yasemba okukola nga bamugamba dde yasome n'ababuuza okujjako nga we sitaddayo kusoma mugenda kunkwata mu nsibe kyokka ate ne munkwata ne munsiba mbeera siri mu ssomero so ekiruli okitegeera yagamba okuddayo ku ssomero okujjako nga bagenda mukwata bamusibe naye babeera tebagenda mukwata bamusibe kubanga ate n'okumukwata bamusibe that means babeera tebamusibidde ku ssomero aye kijjukira okusoma kibeera eri muntu newogamba nkukutte nkusibidde ku ssomero temumukkiriza kufuluma ogenda mukaka bitegeera ogenda mukaka okuwandiika ansa za n'okuwandiika omuntu beera tugenda mukaka so nasalawo alivinga life ye mu ngeri efaanagana buko bwetu n'abamuwala nabbo tabatidde ebyali used ku byo naye kyewunyisa mwana muto nno wa inspiration yagidrowinga wa yagijjawa ekintu kyolowoozaako nekikusobola naye wanokozesa Max Media kankusaba subscribing on ngene notification beereyo tojja kubera ngu missing updates naddala nga zino